Tosubwe ekiddako ku AC Media UG. Ola abasajja abayisa obubi abakyala be basajja basinga oyisa obulungi abakazi ebweru. Akogedde kalungi kademu abasajja abayisa obubi abakazi bakyala baabwe waka be basajja basinga treatinga bulungi nga buli mande mu week ajja weereza ono side dish we si side dish wamba ite nanti sijja kukyogera bubi kuba nabo bantu bakazi bantu nabo bantu si side chick tebakigwana kuba buli omu asaana n'afuna omuntu we seba nange munansonyiwa si supporting kigambo kyabwenzi era si kikola si supporting nate si kigano omuntu akikola aina ensonga ze kuba nange all those that were once angels all those that okangambe even the devils now were once angels. Okitegera. So amene devils now lime Esther wanoku atoku SCS Media Uganda. Nkuza ko nawo sinzo kubanga otoba. Thank you so much. So nakulale tugenze ko mu women's league. Siwe kiri. Era nga producer ebintu ebyokola tebijja kusoboka. Wano wotuse wakulemye. Omusala bakuteme. Sisobola kusaba. Tosobola kusaba msa. Nenga Brian. Nenga anyway. Onakolale tugenze ko women's league. Era nga tulinamu Sega wa Douglas. Ne tulina na Buso Prosi Kovia. Wow. Yes, mupya ku camera zaffe mupya. Okitegedde. Mupya naye nga naye ali wano ku AC Media naye ze abeko engeri gye twogerezeganya tumanyi bintu ebyo ebitambula naye nga kansokere wa Douglas ate mpaka main first. I won't know you're good. It's women. Kale ebyanga rozo tomanyira. Buza kubatulaba. Abatulaba. Corruption Abatulaba n'abatuuliriza. Corrupting me. I'm Douglas Kesegawa. Mwebale kutulaba ku AC Media Uganda. Definitely I'm a life coach, I'm a journalist, I'm a parental coach as well, and children's coach as well. I'm a writer. Yeah, that is it. So, Nabuso agala kutunulawa wali eri. Mwali Tubuzeeko wano wenyini. Producer achatereza. Amanya n'eddoboozi nze Nabuso Proscobia. Ndi mukyala Muganda. Ate n'eringwayo. Wonna. Ndi profession yange ndi human resource manager ate nga ndi mama ate nga kuga byonobiku byonna ndi mu women's league. I usually gender mostly I support elevating women and empowering women. Thank you so much. Wantabera wa chama. Ayona mchiko chitufu. Nyo. Nadanga tu program ya Women's League. We're here to inspire, to motivate, to build, to entertain. Kuba byonna wano Women's League. Tubigera kuba tubikola. Nenga onakulwa lero tugenze ko mu gender balance. Abasango bayita omwenkanonkano. Abamu bagamba nti teguliyo. Ate abane bagamba nti gyeguli. So kakati tuli wano lero kiri balanced well. Tulina omwami atuddeko wano. Ne tubako n'omukyala. Lwaki lero tukitadde mu women's league nti abantu abasinga gender balance yo bagira banya kusaidia abakyala mu basajja kyo tekola ne ku bakyala kikutte nnyo wansi ne waggulu. So anyway, kansooke ne Douglas tugera ko ku women's league. I'm sorry. Gender balance omwenkanonkano. Saga kuzibwaza nnyo batwako AC Media. Tugera Oluganda. Naye bigala mu kale nga tugendayo ne kale. Kale omwenkanonkano kino ebigambo bibiri nebya gambiteke mu lunyanyimbe nti equality ne equity bigambo byanjawulo. Tuyinza okuba twenkanyenkanye as in rights oba okitegeera naye nga tetwenkanyenkanye mu nature. Ensobi wejjidde nti abakazi bano they have mistaken or they are bakifunye bubi nti okwenkanankana agenda nakubeera musajja mu maka. Si bwe kito bwe kikola. Kyova bakati abakazi balinnya abasajja be bakyasinza okunoba. Ndudde okulaba omukazi anoba. Abasajja kati be banoba. Oba okitegeera si kuba batitizi ese ekiri munda omukyokya. Omukazi akufuukira ejjembe n'owulira ekizibu mbuuza lwaki. Kuba osobola n'okugenda ku poliisi n'obagamba omukazi akola kino. Poliisi eyo nayo gy'olaba. Nekusekerera. Negamba
Ekusekerera lwansi. Netambula butambuzi. You're supposed to be ahead. Thank you so much. I'm supposed to be ahead, but remember, wezibanga environment gye tulimu, it emulates a woman from me. Kibategeeza waliwo that hiatus. There is a gap. Okitegeera. Waliwo gap. Expect that. Oba okitegeera. Kyova olaba abakazi mukifunye bubi kyova n'obwonoonefu bungi mu bo. Madam Nabuso Proscovia. Ekintu kino ekya omwenkanonkano oyinza kitegeera otya oba oyinza kinyonnyola otya eri oyo omulabi wa S Media Uganda? Abalabi ba S Media mwenna babuuzizzaako era tubaagala nnyo. Kaakati mukyala esi ky'obuuziza eky'omwenkanonkano nze nga nze Nabuso nkitegeera bwe nti omwenkanonkano kye kintu yembeera nga omwami n'omukyala basobola okukwanaganya oba okukwataganya obwongo ne wabaawo ekikolebwa oba what you may call reasoning together. Omwenkanonkano kye kino nti omukyala ekitaliwo ku luli nti omukyala naye asobola okuvaayo on a round table n'awa view. Oba kale katugeze nti mu situation nga katugeze nti edda mu ATS mu mirembe gyedda African Traditional Society. Munsonyiwo. No, it's okay. It's okay. Just njagadde ki. Tewali buzibu bakitegedde dda. Mu mbeera eyo eyedda omwenkanonkano tegwaliwo. Gwalingawo mu maka agamu eri abo abaami b'empita the enlightened ones. Bebakyabo abaali bayozebwako nga tebali ku kino nti omukyala bwanengereranga eri luuyi eri alina kufukamira najja nakuba amaviivi ku ttaka. Alina ku bwembanga njogera oba kibi oba kirungi talina kuncorrectinga talina kunziramu. Abo abaami abo abakikkirizanga gye bali walingawo omwenkanonkano to a less extent oba gundi 11 ntono ennyo ate nga to a greater extent oba a bigger extent tekyaliwo nti abakyala abedda tebakkirizibwanga kwogera tebakkirizibwanga kuteesa nga ne mu lukiiko lw'aba abataka nga batu ne bakusa kale n'oyita buyisi by accident n'oyitawo wabonerezebwanga either omutaka w'ekitundu oba kabaka oba omuntu yenna omukyala tewakkirizibwanga kujja. In fact we were seen as bad omens eri abasajja nti bazze mu lukiiko baki omukyala najja naye olwo olukiiko nno terujja genda bulungi. Mukitegeera kati ebintu ng'ebyo omwenkanonkano ng'ogwo edda tegwaliwo era nakaakati tukirwanako bulwanyi as of now. Yes, omanyi lwaki ofeelinga biased? Ofeelinga biased mukulu nti guno omulembe according to my point of view, all thanks to my president, Mr. Yoweri Kaguta Museveni. Ye musajja gwe nalaba according to the documentaries kuba naye we yajje nali sinazaalibwa era I applaud him for that. Ye musajja gwe nalaba eya recognizing abakyala nga Mrs. Kazibwe wamujjukira Wandera Kazibwe ye president gwe nasooka okulaba recognizing ennyo abakyala. So in so doing and his running of governance ebaddewo governance ye ndabe nga abakyala omwenkanonkano bukoze eki butandise okujja. Abakyala eddoboozi lyabwe livaayo. Abakyala they have become parliamentarians, they are speakers of parliament, they own big places. Irritating abasajja abamu ekibatiisa. So to me gender balance oba omwenkanonkano is this way of yengeri yoku okwenkanankanamu nti omukyala bwa ajja kuleeta ku table n'omwami akoleki alete ku table. Thank you. Tuzeewa mwami Douglas Segawa. Esika nkubuulire ne proceed. Omwenkanonkano si bwe buzibu. Naye nga bw'onoolaba bw'onoowa omwana akapiira asambe naye omwana n'asamba akapiira nga bw'ayasa n'endabirwamu oba sinakindi n'asamba akapiira nga bw'agenda ne mu kkubo oba ntegeerekese. Omwenkanonkano tegubangako na buzibu naye abakiholdinga bo be balina obuzibu
kuba kugamba abasajja mwakwata akapiira ne muwadde authority tubawadde bambi musambe it's okay no abasajja tebawa natuwuliriza nati it's like ndakyenjagala okubuildinga yes inti Museveni waba yabawa abakazi akapiira kuba tukikirize nga naye bw'okyogedde omukyajja eyaleeta platform abakazi nabo okushokesinga what they can really do what they really do have Museveni waba yakwata akapiira n'akawa abakyala there is the way they are misusing it indirectly naye ate bakimisusinga society eyina ekintu kyetalaba etandisa ate kukiraba kati nti abasajja babonaabona oba okitegeera nti abasajja they are passing through trauma njija they are passing through trauma ate mu ngeri nti neje bagenda okubira enduulu already bali bo be baliyo because tukimanyi nti ekitonde ekikazi bambi kinafu bagezaako okukozesa that particular thing nti banafu ate okuba ekitonde ekisajja mwekamba buulire bino mbyogera n'okwesi media ekitonde ekisajja newe munakikuba kye mugenda ate okufumbirwa okitegeera kye mugenda okufumbirwa linda katono kye mugenda okufumbirwa mbuuza lwaki esinze siina buzibu na mukazi wange kubeera member of parliament as long as bwakoma weewaka akola ebigwanidde period okitegeera ebigwanidde bitya nti ajja kumpa ekitiibwa kuba nze mwami maka nze oba mu member of parliament bo oba gwe vice president tebinkwatako eno mu maka gange you know because I'm the for example president wa Tanzania Samia Hassan Suluhu aina bawe Hassan but the other lady ye yagamba bwatuuka maka basiramu and you know how Muslim women venerate their husbands okitegeera president yes na ye yagamba venerating bawe awe ekitiibwa bawe kasayingira maka oba president bwina we bukoma ekibuuzo kyange abakazi be Uganda bwoba oyina byokola kale oyina sente gwe member of parliament gwe speaker oli okoda mu kikubo oyina sente obokoma weewaka oyagana kwetoosa uti ejolage olwokuba oyina abakozi bokozesa ogipoze ngene ku mwami wo kati ogambye kale katuwa mukisa prosi kale oyogera otya ku nsonga ya Douglas agambye yabakyala omwenkanonkano mukukozesa bubi tugukozesa bubi nobadda mubuuza ngezaako okubuuza naye nga bwe sitali nanyini shame ninawe enkoma kakati mbadde njagala nange okubuuza which you might answer later or you may answer later tukozesa tutya obubi ekyo nkize bali n'ekirala okuddamu mu points ze zazaawa tandikidde kapiira nti baba wa kapiira n'okukozesa bubi mukulu omwami bannange kino tekiri mu politics temuntwala bubi abalaba esi media kuba eno platform y'abantu bonna oba oli waki oba oli waki ffenna actually nze sirina politician naye njagala okuleetera Museveni lwaki ate yaffe abamu president tukuze tulaba gwe tumanyi kati panaawo ye era mwe tuzaaliddwa lwaki nti omwami ono si kugamba nti ogenze nogamba yatuwa omupiira kituufu yagutuwa abasajja kye batayagala ennyo actually nzijukira waliwo neyaŋŋamba story nti kwolwo mukyala kazi we bamusweringisa in oba president we yawangula ne barecognizinga mukyala kazi waliwo omusajja eyakuba omukazi n'amuttirawo olw'okugamba abakazi naffe tufunye ki eddoboozi n'amuttirawo bwe nawulira it is a technical kiri alleged naye kikuwaaki omwami ono bwe yajja era kyobola bagamba nti omukulembeze talondebwa tulonda naye Katonda yasalawo ekisembayo buli kimu kijja olw'ensonga omwami ono bwe yajja abakyala abasinga tukigaane Douglas ne Essi abakyala abasinga mu Uganda bali tebalina ddoboozi mirembe gy'abobote baamiini twala tugende simanyi sinnatunulako nnyo deep into the parliamentary whatever naye nze ndabanga bakyala batini nnyo abamu bemmanyiiko actually abankuza abamu ku bo naye ng'ate nabo tebali mu Ugandan government bali ku East African gundi bali ku East African level
naye abakyala abasinga era n'abo abaaliko bagamba yalinga omu oba babiri bakugamba nti omukyala wano mu African setting kankyogere Africa wise yali kwegamba nga tokkirizibwa wadde naku oyogeranga ani yewe banakulaba ng'otudde mu nkiiko z'abataka tobasinge tobalinnyeko ate ng'oli mukazi mukulu Douglas nenkuze nenkugamba ogenze n'ogamba nti omupiira yagutuwa nedda Katonda yaleeta mu 7 n'akimukozesa nga bw'ogambye nti yatuwa omupiira because naye yatunula n'alabanga really mulimu ebintu byemukola mwenga abasajja kankubuulire butufu nga toyina kuba kuyitibwa musajja wabula oyina kuyitibwa spam donor. I'm sorry, you can cut that out. Ng'oyina kuyitibwa spam donor. The difference between men and real men and boys oba playboys is this. Abasajja mugenda ne mukola ensobi. The reason why we push so much this gender of women empowerment is because abasajja abamu Douglas sijja kuwanga gwe naye sijja kuwanga example abasajja abamu katugeze nga gwe oyinza okugenda ab'emirembe gino n'abedda baalinga by the way nedda lwakuba nti baafuniranga omukyala maka gali ne bagenda tata n'alondera omusajja naye nga amanyi kitabani kye kise kibotte naye n'alonda omwana abandi n'abonaabona olw'okuba tebalina bwogerero nga wano bwe tuli nti media etuwa platform ng'abakyala okwogera ne babonyabonya ne bakola ki abasajja abamu mummwe temulina kuyitibwa abasajja lwaki nze ndi mukyala katugeze enfunye omusajja nga Douglas tufumbiriganiddwa otomedde tomanyi kuba tutomera nnyo omuzaddemu abaana ye musajja gw'osanga otuuse maka ajja kutuuza ku tebo wano olwoba mukyala ku tebo omanyi mukwano nti tulina nno okugira sinsi tukwataganye omwana tuzadde waliwo ebintu bye tulina okwogerako nti biki na biki akati olaba nga bwe sitannabagagga wala bulungi bakufuna kasente tulina okusharinga rent si kibi naye ensonga yange yiino rent nno mukwano olaba gojja sasula rent nsasule fees mubeeraawo mugende fees tamu esooka etandise omwana bamukomezaawo kukala afubye asasuddeyo okubiri naye ng'akola naye ng'oyo musajja gw'ojja okusanga ku lusaniya lw'embuzi wali ku mbuzi ng'atudde nadda awaka n'akuddamu n'agamba naye omanyi fees omwana bakamugoba ebiri naye sinsi oli mukazi abakazi bayiiya osobola okuyiiyaayo n'osasulako haafu akulekedde ne rent gye bali Douglas gye bali on top of that ayagala muyita musajja maka ontegeera naye biri byonna abikola naye agala muyite musajja olw'okuba alina ekitundu ekimufuula omusajja yalowooza kwe kufuuka omusajja alese responsibility ye nga tata jjukira mu kusooka bayibuli gwe mwennyini wakikooti nze n'ogamba nti twatondebwa muki mu lubiriizi lwo era omwana w'omuntu bwe yayonoona Genesis, is it Genesis 3? Yeah. Around Genesis 3 Katonda bwe yali akasinga obanga agaba punishment which is a curse yagamba nti omusajja kyanaavanga alya ki akola ajje mu ntuuyo ze mwana alyanga omukyala ojja kuyita through a lot of labor pain mbaddeko ne mukwano gwange gwennyumya about a topic concerning that n'aŋŋamba nti abasajja batwalocatingira responsibilities zaffe ekyo kyekitufuula abasajja ne mugamba otyo what of a scenario where a man does not know he's a man and he doesn't know what he's supposed to do ekyo osobola okupa gude dindako maleyo kakati omusajja ng'oyo omusanga otomedde olwo nno kwe tuyita okutomera naye azze mmaka ate abo abasajja bwe batyo kankule baagala ebiti oyo musajja gw'osanga nti onzizeemu onziramu otya oli bukazi ng'onziramu jjukira kubanga tusasula rent okitegeera tusasula rent mukazi watu ogenze okoze obwakadaama somewhere obonaabona enkya n'eggulo omusajja atudde asiiba ku kembuzi nakukwana bano abasigadde abo abasajja nze nkubulya gye bali I would give actual examples ne tekikirizibwa lindako summarizing
omusajja ng'oyo ojja kwekanga nga y'omu kuboogera nti ayagala genda wa I mean tayagala genda wa tayagala omwenkanonkano naye naawe Douglas tube mu mazima amatuufu awo mu scenario eyo omwana w'omuntu atomedde omwana w'omusajja ng'oyo really ani nze kunze ngaze omukazi tojjagamba nti sidingira mukazi ndabanga omukazi aba ali ku level yemu actually n'okusingako omusajja because she's hustling more than a man what makes him a man is this cultural belief that he's a man but a man who has neglected his responsibilities is not a man. Douglas baba kyatugamba hence awo wayina okubaawo omwenkanonkano katubulire si wokka naye mu byonna ng'osinziira ku prosi byayogedde kankubulire esi agambye nti abasajja baagala nnyo ebitiibwa ate nga tebabikoleredde esi kankubulire ekintu kino njagala mukikwate bulungi ebintu bino bizze bikyuka iye but remember omuntu ayagala okusaanyaawo African unity atagetinga family bw'atagetinga family atagetinga mukyala nga bwe nakyogerako ku programu eno nti omukyala oba omukazi stani veso ye lwaki abazungu bano be baleeta ebintu ebyo tebyaliwo wano naawe okimanyi tebyaliwo kade bye babagulira tekiganye bwe biba tebyaliwo wano bizze tetuganye esi omwenkanonkano omanyi kyekitegeeza something to balance now there is no way you can tell me that you are raising only one party Ostegira, raising omuchala. Then what about the boy child? Because they already raised. Ostegira, how sure is that they already raised? Ebi to be choose. Gender balance. Ostegira, esikatugambe, esilindako. Attention, lindako. Attention, Joe omwana omuwala. Esi tudde mazima ye attention emje bawa na omwana omulenzi. N'okusingawo. Lwaki points omwana omuwala zafuna ku university? Bamwongerako kamu. Ostegira, tebamwongerako avudde mu senior 6. Right? Afunye obonero bo 14. Agenda ku university awe Makerere. Oba any other institution. Bagenda mwongerako ka point kama aweze 10 no. Omwana omulenzi atagenda kufola. Nina koneda sibo kiri then awutuba twenkanye. Byo mudinda ko no. You are empowering but then you are empowering the boy child. My question is mwagala omwenkanonkano we need a weighing scale. Twagala twenkanye minzanyo okwekanankano buli kimu kirina okubanga kyenkanye. Question yange ejja. You are raising the girl child, yes. But then what about the boy child? Omwana ono omuwala bana abalenzi bamu neglectinze. Omwana omuwala bagendo okukola ki? Okuwasa dida katono kamalirize. Bagendo okuwasa. Mbuuza lwaki esi? Omwana omulenzi munakoma to neglect this particular boy child one nga gundi mizani yekubidde. Bagenda batulugunya. Esi trust me. Lwaki omulembe guno ndako? No, lwaki omulembe guno gwononese esi? Omwana omuwala alimo elevated than omwana omulenzi. Abalenzi bano kyovola abakati mwaba bagulira nandawea. Mwaba bagulira n'engatto. Oba kitegera mwaba sasira n'abaana bamufiza. Reason being omwana omulenzi ekisooka tawulirizibwa tebamanya nti omwana omulenzi ayita mu pain naye kimanyize omwana omulenzi esinyiza okuva wano nengenda mbikomereewo nga ngenda mbuuza bane bampeyo ku mmere okimanyi bayinza oginyima ne bampita omubbi naye omwana omuwala bwagenda okusa bagamba kabambika lidako kabambika maama okitegeera lisako osirike that particular sympathy okitegeera kyengezako tegeeza ti omwana omulenzi bamusidelininze nga tewali abudaabuda esi njagala oveeyo ndageba activist bameka lidako first wait no njagala ate baba kikola babonona no chokola babagamba mama ayagala nnyo omwana lwaki babatulugunya tojja kunimata ate mama ayagala nnyo omwana w'obulenzi nga nekitabo wuya otakyaweerera kyengezako tegeza mu kino kyengeza kyekinwa katono Proscovia kyogamba nti ogambye ki mbutusa agamba nti toyina bojja kuŋŋamba nti maama ayagala omwana omulenzi ayinza okuba amwagala lwa nsonga dada neglectinze tuve ku kinirako tuve ku kino tesokolindeko listen to me tuve ku kino lwaki dada neglectinze ye reason tuve ku action tutunule reason behind the action lwaki omusajja ona neglectinze obuvunaanyizibwa that's not the thing for me I'm not looking up the action I'm looking up to the reason lwaki omusajja neglectinze reason being esa abakazi
kati bakola omukazi bwakola akuddako n'akunyooma n'akulabanga ekitagasa nze sigaana mukazi kola nali neebuuza lwaki abasajja baali bagaana abakazi okukola nali sikimanyi naye gyenkomye okukula mmaze okulaba lwaki omukazi tateekeddwa kukola omukazi talina that financial muscle to put a thick line between sente z'afunye eri ewuwe oba n'authority gy'afunye ku mulimu even in marriage kwewali obuzibi ku mulembe guno gwe tuliko nati gwe mulembe naye gukozesezza bubi sirina side gye ntwala but oganda omukyala toyagala akole you are the same man waabaana njagala mukazi akola era tumanyi waliyo abasajja ng'ogenda muga agakubuuza nga mudeeti nga yakakufuna akubuuza okola wasita omugala mutakola taddamu nakukubira okola si kibi nati obuzibu temunfunye bulungi okola si kibi kyengezaako tegeeza kyekiriwa can a woman put a thick line listen can a woman put a thick line nti akola yes afuna sente ze ye naye ateekawo thick line n'amanya ati kati yes nina sente naye tekiyinjijjaako nti ono mwami wange nina omuwa ekitiibwa sooka owulirize bwe kankubuulire sente eno kankubuulire buli muntu emusuukunda lulwe bwe wali weeyisa nga tonnaba kuzifuna si bwe weeyisa kati ng'ozifunye okitegeera n'omwami naye gutyo naye olw'okuba omwami bambi has to provide naye bw'alaba nga you are tapping mu buvunaanyizibwa bw'olina gy'omukwata remember for us women we have that particular ego isn't it naye kati bw'olaba nga omukyala atandise okukola every time you talk it's all about you. It's not about me. Okay. Mbawadde example ya president we Tanzania bannange. Mbawadde example ya Tanzania uyo mchala we Tanzania. Yateekawo thick line. Ate obulamu bwabe butambula. How do you know what happened? No. Kaga obeere ne negativity into you. Jukira president oyo kati wa number 3 mumakagi galimu. It's okay. Netokiraba watolaba ate yandibadde akayana nnyo. Yandibadde akayana nnyo. Akale kambawe example. Museveni alina mukazi we mukazi we ali mu bitiibwa okitegeera naye omulaba ng'oli omukyala era abagamba nammwe yabagamba n'okubagamba yabagamba atya mugiraseme gyabagamba abasajja mubaleke mubawe freedom kyagezaako otegeeza kikiriwa omusajja si wakulunda ngambwa kyekisooka oba okitegeera omusajja si mwana wa nnyoko nti gwogenda okubeerawo nti olunde omusajja olina omulekera ruumu ye yeesobola okuregulatinga naye ate ye omusajja ateekeddwa to regulate you. But when you look at Janet Museveni ne president gw'olaba kiki responsibility gw'olaba is excellent. Ayimiridde atya nvunaanyizibwa because you're talking about a man here we're talking about a man who was the problem is when press a minute. I'm going to give you a time and talk. Chemugezezaako kola wano you are tagging men olw'okuba tebafulfilling the responsibility yaabwe out of olaba tebeeta temwetaaga kwenkanankana tusooke tutunuulire lwaki abasajja bano wemba mwetwaga waliwo ebiteekeddwa okukolebwa esi omwenkanonkano lidako katono prosi oba kitegeera waliwo ebiteekeddwa okukolebwa omwenkanonkano guno okusobola okujja esi biriwa bwemba muraisinga omwana omuwala n'omulenzi naye gutyo esi njagala mbuli aba activist lidako mbuli aba activist kale bataano abempowering omwana omulenzi naye nze nsobola okwemenyera liso ositegeera abaliwa mba bataano aba abalenzi tuli ku bakyala tewali tewali kibategeeza omwana omulenzi mumulese mu bbanga ensi yebunda oba kitegera kyobola babangi nyo bali into drugs banyo bali into homosexuality tewali akuma Douglas a man being an activist himself is an empowerment already to a man, to every male child. We have male activists. Waliwo ono journalist bamutani onabeera nnyo ne mukulu muhozi omwami yambala spectacles mwelabidde erinnya is an activist actually bali bagirira LGB yavaayo Andrew Mwenda supporting is an active human rights activist oyo is an empowerment itself nekirala the reason lwaki ogenze n'ogamba kankuze point eri gyeyayogedde nti omwana ku university omuwala bamwongerako point ate tebagimuwa omwala no nkugamba kino ku mwana ow'obuwala n'ow'obulenzi ani yasooka mu education system
tetuganye oba muwala ye yasoda twagala equality mwagala omwenkanonkano tetuganye we tumwagala equality bwe dinako mwagala equality dinako mwagala omwenkanonkano tetuliko kusooka abalenzi ne babateekayo mu masomero abazungu ba missionaries bagendanga kyalo ku kyalo ndeka njogere onansonyiwa abazungu bagendanga kyalo ku kyalo nga babuuza bawaayo abaana actually ba missionaries abamu batuka n'ekiseera ne bayingira bakane baga bannange n'abaana bawala nabo bantu balina okusoma they tried to train these people and put it in these parents of ours by then nti abawala balina okukola ki n'ekyajja luvannyuma nga balaba basajja be bajja n'olwokuba nti baali bamanyi kitono nnyo ku African Traditional Society bakimanya luvannyuma nti omwana omuwala takkirizibwa ku associatinga n'abantu in public omwana omuwala alina koma mu kiyungu omwana omuwala alina agenda kukima amazzi nakufumbirwa kuzaala nakubonaabonera musajja for your information abasajja kye baali bakoledda was to hunt. A woman was supposed to dig. A woman was supposed to produce. A woman was supposed to raise children. Imagine all that alone. Ng'omusajja bamala okuhuntinga aleta ensolo n'agisuulawo n'adduka we banywera nagenda anywe kwete we baatuulanga oba omwenge omuganda nga taata ate nga bwe kyali traditionally tokigaana naye omuzungu ono ba missionary ono bwe yajja balabanga basindikayo bano kati nga nabo tebakitegeera paka bwe bajja home to home ne batraininga they put that point there to just how is it called to empower this girl child abadde awuliranga oba asomye bubi bigudde biremye naye nga asobola akyalinamu this fear nti ndi mukazi omusajja muyitako nti akimbeera fast eyo point emuyambe okuyita kwoli amanye nti naye muntu mwenkanonkano guba mwenkano bane njagala ozinge buli guba mwenkanonkano ampuliriza boina mukakafu kiki nange yafunye 14 bwe manjagala amateeka nga baga points 15 an example no can I finish nkubulira how it came about okitegeera esi kati ekintu kino eky'okwempowering omwana omuwala kyaveeyo olw'ensonga nti abaana abalenzi already you were lions like you said mwe babayisanga nga balangira era omwana omulenzi edda by the way teyayozanga bintu teyakkirizibwanga kugenda mbwagenda alime aleete emmere ng'abaana kusenya enku nga bakusanga batya abasajja be basenye nedda mukwano read about the African Traditional Society the history is there many of us are not experienced in it but read about it. I've taken time to read. I did history, by the way. I've taken time to read about it. In that, about African Traditional Society. Why we want to empower and bring a platform for women now. Women should have a voice because men are already established as men. Omulenzi bamuwa point omwana bamuwa point kiki kiba. Lindako. Lwaki leero abakyala abasinga bavuddeyo. Abakyala abasinga bavuddeyo ne baleeta ne baagala omwenkanonkano of which you call it a misuse, yeah? Okumususing omwenkanonkano abakyala abasinga scenario nagikuwadde omukazi alaba yakola buli kimu mu maka ntegeera esi abaana bali mbuulira percentage ki ey'abakazi si yasinga abaana abagenze buwala bokola bakazi mu biyumba baana balaba bonaabona neera basinario naweereza ssente naweereza omusajja atalina adde neggezi neeri abeeyita abasajja ng'ayambadde empale atambula n'akwata omwana n'abonaabona mu winter n'abonaabona mu sama ne bakuba emiggo ne beebasa n'ebisolo n'ebintu ebitagasa n'aweereza eyeeyita omusajja ewaka ssente aweerera abaana azimba akayumba n'aziwasaamu ng'oli sinario gye nalaba eri ku YouTube n'aziwasaamu actually yali ku si weewunyisa omwagalwawo n'aziwasaamu madamu ali lubuto n'azimbamu akayumba k'ettaka ebisigadde n'agenda n'akyakala ate namaana agamba olinga azze omusurprisinga n'amutuukako n'agamba lwaki mulese wano kamera nze tonziramu ndi musajja nejula okuyisa oli mu kamera nenga kati osaana left gundi left slap otegere nti n'omukazi naye muntu otegera mukulu Douglas nze kankubuulire the issue is twagala gender balance not because we want women to be over like men not because we want women to be like men no it's because we need equal rights we cannot
definitely you cannot have equal rights. A man is a man and I'm a subordinate to you. No lokuba actually ne katonda akirese okubaawo. Manyi buli kimu kibaawo lwa nsonga. Ne katonda akirese okubaawo. Si lwakyagala but because you men are failed to be men. Look at the gender of today. Do you know men are putting on skirts for what? You a man. Omanyi lwaki? Why are you putting on a skirt? Abasajja bambala skirt. Bambala blouse. Omanyi lwaki bambala blouse? Abaki. Nakukunyonyerera kiddemu nkikugambe. Waliwo omuntu atagetinga society ya Africa tatudde. Nebisiyaga bino obiraba babirese and is targeting society. And so bambala skirt akayena ne blouse. They put on skirts and they are straight men actually they even have families. Olaba Ojika ebyo mufumbo kiringa mujjukira mu abakola history nationalism where abasajja bali n'abakazi bali bekalakasa okugenda Louis yes. ne bekola batya bo bayambala mpale bali ne bambala ne bambasika did vice versa. So kituuka ekiseera abakazi ne beekyawa abasajja ba leero omusajja gw'osanga nga alina kasente awasiza omwana w'omuntu amutadde maka amunyonyodde nti munnange genda yange yakola ki raising a family and I choose you as my wife to do that. Nawe ng'omukyalo omanyi abakazi tulinga abali obwongo bwaffe buli too magnetic nti bwonsetingamu ekintu mu kusooka kino kyenjagala obe ng'omukazi naturally oflowinga naye ate bw'okyama bwoti buliwo magnet luli ziba zikwatagana naye bw'otandika definitely nja kwawukana mu bwongo tujja tandika okola we'll start to rival. Omusajja amanyi nti musajja maka akutta omwana abandi amututte waka katugeze omuwala oyo oba omukyalo yalina n'emirimu n'agireka for the sake of the family raising abaana bano kuba bannange era yaleero ku raising abaana si kyangu naye n'omanya nti baawange ali busy tajja kufuna nnyo obudde bw'abaana let me push in as a parent, as a mom. Daddy wabanga vacuum missing awo nja kubagamba daddy agenze kola you know agenda kudda you know how you sweet talk no teka kasukali no sugar coating ekikulese waka omwami ono nakusuubiza nja kulabirira n'oguma ng'omukyala omusajja y'omu yoyo akola okay abaana abaweerera abaana babalabirira kituufu n'ate n'akwerabira gw'omukazi naye ng'omusajja oyo ojja kweka nga at some point ajja tuuka agambe nga y'omu kuba abatakkiriza mu that gender balance alaba bw'onaayimuka ng'omukazi ojja kumukola ki kumuyitako because he sees himself as a king, as a superior. So bwe munaayimuka bwena ne mubeera ng'olina ssente yakiraba nga rivalry. Waliwo busho kankuzeko emabeka gye mwaliko ne one of the waliko Douglas ne Matilda mwalina kye mwayogerako n'agenda alina kye yakwotinga n'agamba nti mulimu abasajja bw'alabanga osasula rent kimuyisa bubi ajja ku feeling offended naye ng'okikola nga ki out of love you know out of love and a partner you have to bino ebintu byakwasaganyako gwe ng'omukazi okitegeera omusajja ajja kukola ki kikwata bubi omusajja ng'oyo tajja kupushinga issue ya gender balance tajja kukyogera kimunyiiza omusajja ng'oyo awasizza omwana w'omukazi amutadde maka yes amuzaddemu abaana ye maama ajja kumakya okay wamuteeka waka alabirira abaana ojja kumakya tolina budde bwa mukazi naye nga ne b'omaliramu obudde nabo bakazi beetaaga ki attention n'otamanyi nti noono naye gwazaalamu si ndiga nti wakola ki mwana wa muntu alina feelings ye musajja ajja kumakya naku excuse nga nkooye nnyo atuuse kumakya nkubuulira resilience gundi eyo wejja okuviirayo ey'omukazi atandika ogaana ono musajja si musajja kati tuyikolinge zaake azze kumakya kiki omukubidde essimu kale katugeze during the day omukubiddeko kasimu munange naye nga tonsuulira tompaayo ku budde twogeremu
ndi bize mbadde ndi bize obadde ogamba ki okay kanzire mu kukubira emmere teriyo abaana fees tebayina okay bwemba mwine emmere onjogezaki butuufu nga nawe tolina kyakwogera ate omwagazaki okitegeera naye nga yeerabidde nti yakuwasa teyakuleetanga property oba okubeera slave eri abaana you're two people okitegeera the gender balance thing is coming ontegeera kyotayagala nkukole nawe tokinkola ontegeera omusajja ng'oyo naye ayagala abakyala babeere wansi olw'ensonga ajafuna alina obuyinza obulinnyirira ontegeera ate omusajja ng'oyo y'ono atuuka mu bantu na actinga jjukira okooye akoze kino n'ekiri togenda olina abaana aba nakukola buli kimu oveewo naye olw'okuba nti waliwo amateeka jagamba oba si kyo ng'atya kuswala kukiipinga linnya lye n'agamba kamuyise bwe nti ajja kwegoba mu maaso g'abantu balaba akwagala nnyo naye nga gw'omanyi kyokola ki kyoyitamu ewaka oli ku geyeena naye otunuulira obwana buno tolina gyodda gamba n'abaana ffe ng'abakyala nagambye mu kusooka nti bw'otuwasa tulinga magnet kyonkwasiza nti gwe maama abaana bano ndi ntandikwa first of all nze I define a mother as a mentor besides giving birth I'm a mentor I'm a co-creator I'm the one that brought this kid into this life together with the father, but I brought him to earth. I pushed him to earth, him or her. I am a comforter. Omwana wange bwabanga afunye ekizibu kyonna nze last place to go to. Yeah? That's the result. I'm a I nurture. Sorry, I'm a nurturer. I was going to say I'm a nurturer. I nurture. I groom. All that is upon me a as mother. A mother. And all I require from this person, all I require from a dad or a father, because in nature wise abasajja tebalina budde bw'abaana nnyo ekyo nkikiriza nzera mutandise okukiriza with men don't nurture, they raise, but you are nurturing. They don't raise. Men raise, but you nurture. You how? Can continue. Raise how? You can continue. Nakugambye raising kwe kukuza omwana. Do men play part in that? Except paying. Okay, they pay bills. Just say men play their role as fathers, but they don't raise, they don't nurture. Bakola kibalina kola. Bakola kibalina kola. Abasajja balina obwongo. Katonda baya batonda ate munango oyinza gawe n'abazaalibwa maama omu. Oyinza ogamba wange ye mubi. Ate ogenda okudda eri nga bonna setting yemu. Ajja n'akubuulira wano. Olaba abasajja abayisa obubi abakyala be basajja basinga oyisa obulungi abakazi ebweru akogedde kalungi kademu abasajja abayisa obubi abakazi bakyala baabwe waka be basajja abasinga treatinga bulungi nga buli mande mu week ajja weereza ono side dish we si side dish wamba ite nantya sijja kukyogera bubi kuba nabo bantu bakazi bantu nabo bantu si side chick tebakigwana kuba buli omu asaana n'afuna omuntu we nze banange munansonyiwa si supporting kigambo kya bwenzi era sikikola sikisupporting naye ate sikigaana omuntu akikola alina ensonga ze kuba nange all those that were once angels all those that okangambe even the devils now were once angels. Okitegeera so omusajja ono akwana wano newali ajja kuyisa bulungi baby olw'ensonga nti bo oba baakula batya aba atya okumwogerako ebweru n'amanyi ono si mukazi wange tajja kugumira bino alina omugula buli wiiki mu wiiki oyinza okwekanga amuwadde emitwalo ngaaga bebi njagalayo za lunch ekyetaano kikyo bebi n'ateekako na lunch bebi njagalayo kino naye gwe n'omukubira gundi tata gundi tubadde twetaaga meka naye nga zaaki ne mukazi gwe ng'oyonoona. Do you know that you're a big spender? Do you know how they make money for those cases of women who are staying at home to raise children as per agreement n'omusajja we? Era kyobola buli mukazi gender balance is really good buli mukazi alina okukola. Hello tata gundi meka mitwalo ena gyaki gundi matoke ga meka
sukali natandika okubala naye ng'ono akubye bukubi just one call, hi honey, I just felt like an ice cream today this afternoon, and he's like no, let me send you a 50k for lunch. No questions, no what, Lwaki, no explanations, just ng'omuwala wenna ali eyo njagala kantunene mu kamera njagala okitegeera. That angel, that man who treats you like an angel is a devil somewhere. That one you should know. Era teweyibala. Nadala nga mufumbo. Yeah, teweyibala nti gwe otuuse joli. Naawe ogenda sawa yonna. Ontegeera. Kati such women who are tired. Mulemu akuloza ku bulumi. Yes. Such men sawa yonna. Such women who are tortured sawa yonna. Ye mukazi ajja okuvaayo agambe nti naye kimala. Walina okubaawo omwenkanonkano. Gundi gwe tojja nga nawe nga bw'osiriikiridde kale ate mukama ono mulungi nti sometimes body language ene eyogera. Mukulu Douglas ono muli buli kyenjogedde akimanyi kituufu era kuwadde ekitiibwa basirisizza gwe maliriza nze naye ng'okimanyi too well it's not right. So in such a scenario